bagamba tituli balwadde tuli balwadde akale goli obangambye wangi nawe mwana gwe olobera akanyanja ng'akanyugo ensi ejja kuyiga leeta akanyanja. Oyo omukyala gwe tulaba ku screen ye omugenzi Fiona Nakayiza yali mukyala wa Mbalire Kateeteeyi era ye yali muto wa senior woman Irene Nakitto. Awo baali mu kisaawe gaali kwoleka Nakivubo nga bali mu kivulu muno mu kabi. Awo yali azannya oluyimba Nkaabira Mabujje olwa Livingstone Kasozi. Kasozi yali asitudde mutabanyi we Sematimba Rigani. Nawe awo nga sikutegedde bulungi. Ntegeera. Lovisa. Kati togamba ogenda wamwe. Lovisa. Ono omwana. Kakuwote. Oyo mwana niwakikaje. Byonna byandibaddewo. Abakyala bwandirobye n'obulwadde bwandifulumye n'okufa twandikkiriza naye amabujje. Kale leero giweze emyaka 28 bukyanga omukyala Fiona Nakayiza ava mu bulamu bw'ensi. Jjukira Fiona Nakayiza y'omu ku abo abaali mu mmotoka eyafiira mu Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde nga 11 omwezi ogw'omukaaga 1997 wali e Kabale Bugonzi. Fiona Nakayiza ye teyafiirawo wabula wayitawo ennaku 9 olwo n'afa. Yafunako ekisago yakifuna no ku liiso naye oluvannyuma olw'ennaku 9 ng'agenze nga arecoveringa munnange ate ne amawulire ne gakyuka nti akyusizza ekifo era bwe batyo baamutwala wali ewaabwe ekikuba mpanga Bbowa Namayumba bamwebakiza eringi ne bamuyuwako ettono. Njirina kwa eriji na pangsanga ndenge jene puna kabino gatako kumyuka niyo wasajja begomba okukoze bitajja olonno buli ndaba kasinga ndowooza empamba salira amagezi ago bajanga emmati zangu omwo watali kayala asooka nefunaho katambuze ebivumba abulirwa mpunye ebirungi aleeta nanguzaako n'ebyalaba nsanye mbeereko omugazi yalina asalawo olwo nno okumpa ng'obuwi abulirwa mpunye akasente aleeta nenkalya n'afuukira ddala omwami ng'emmere bulandie wena sangira ate omukinya gye nampenyako ayagala neyaŋŋanza mpenga ku nyama namukayanya haji ne mulagirira eka andabirawo oluusi aweereza amatu nekyavaamu kale nga nawakattulawo olwo nno nempeza agalume bwekyo munnakwaya bagamba bwakuwa mungu nennumegezaako naye nakwanibwa abaami n'ekiro ekibaata lulala nali ŋŋenze ku mbaga ebukooli enasangira ate yansombera ndabeeka olwo nali ndi kufa omuntu temundaala atuuma mwanyina ŋŋambe bwasaba obuganzi osinamuddamu nampeereza ku nnyinga etunyeko nga bwe ndowooza gye nnamukolera osinamalamu ate n'aweereza endala olwo naye yatuuse dda okumpi we natudde n'ayogala semboozi nga mmaze otamiira nga byonna byakulambira abantu nno byebisinga mpozi nga maanyi ga sitaani gampalabanya wuyo yogayoga ntudde gye twasula ewuwe yagala owuliriza ennyo tapu yanzigira etya nennemwa ku kyala ate neezira mu bidongo. Fiona Nakayiza y'omu ku bakyala be nali nkakasa nti baali ba storyteller. Noonyako ennyimba ze ez'enjawulo olabe nti mugeraageranya ku Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde engeri gye yali anyumyamu emboozi nga watandika okunyumya emboozi oba oliawo oyinza okuba toyagala luyimba lubeere nga luggwako. Fiona Nakayiza yafiira ku myaka emito ddala emyaka 23. Jjukira nti yazaalibwa 1974 yafa
97 mu nsi yaleka abaana babiri okuli omwana omukulu okuli Nansubuga Joan ngono Andoza yoyo gwe yazaala mu Bukenya Charles eyali driver wa Coaster ya Kabulata then ne Fred Ruto Mbalire mutabanyi wa Mbalire Kateteyi abaana Fiona Nakayisa be yaleka mu bulamu bw'ensi eno naye nga kigambibwa nti yalina olubuto obudde obwo we yafunira akabenje nti era olwo babaga lubaage. Kumanye meme katale munja zikamatu bekumumbise tulego matire nyabo dinadala kubyo mukwano tewesimira meme salawo no kwano mubi omulungi no muleko yalinga mata nolonda yo bulaka alinga enziro bandi tubala banyamu makaga bwe kawana gwalina walinga ezabu yeno mugamba konti anonyo mupya nonyo magwaline yova yakubye ne bwala bomuzungu omulungi okufa kayafira kunabwa myalinga eddu meme katale ekyo nkimatidde ekwagaza entula n'oleka wengege kyaleeta mwetereze byemmanyitoko bwetambuza abakyala banoonya abaami. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna ebyenjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Okay, kale Fiona Nakayiza basobola okubeera nga mumujjukire mu kibiina kya Kabulada Professional Singers nga era eyo okusinga yali akola ogw'okuzannya ku stage
kwosa n'okuyimba n'okuzina. Yali muzinyi mulungi. Jjukira nti ewaka yava mu kibiina kya mukulu we Elias Safu Kibirige ekya Nankasa abaali abazinyi b'amazina amaganda. Kati we yatuuka eno ekyetaagisa okuzina ate ekyo kyamubeerera kyangu okubeera nga atumbula ekitone. Kale bw'atyo Fiona Nakayiza n'atandika okubeera nga akola era mu Kabulada Professional Singers gye yasisinkana oweewe Fred Mbalire Katete. Fred Mbalire Katete yoyo gw'olabako awo mu kifaananyi awo yali mulumbe olwa mukyala we Fiona Nakayiza. Kale tugenda tunuulirako ku bulamu bwa Fiona Nakayiza naye nga tetunagenda eyo nkujjukisa muganda wange nti wano waliwo ekitabo ekya Muzeeyi Magala Abaganda Abasukkulumu mu myaka 24. Kale nkusaba nti kinoonyeeko. Ekitabo kino kigula emitwalo 10. Gwe akyetaaga osobola okuntuukirira ku nnamba 0700 36 00 45 0700 360045. Ekitabo kino kya mitwalo 10. Tukola ne delivery naye osooka kuteekako sente zo then delivery charges ezo zibeera zizo. Muzeeyi Magala tazibwawo bali kyewuunya kitasimbwa g'oyambadde musajja alumbwa kyekino ekitabo. Musajja wa Kabaka omulya Nakamagala atazibwawo bali kyewuunya kitasimbwa g'oyambadde musajja alumbwa. Muzzukulu wa SCL Nakibuuka eyazaalibwa mu 1919 n'afa nga 24 Ogwekumi 1991 akutuusaako amanya g'Abaganda Abasukkulumu mu ndowooza ye nga abasimbuluza mu ndagaano ya 1909. Kale kyekino ekitabo kya Muzeeyi Magala. Nkubiriza gwe eyo yonna gy'oli oli mitala w'amayanja ekitabo kino kisobola okuba nga kikutuukako. Oli wano mu ggwanga ekitundu kyonna ky'olimu. Nsaba baganda bange abalina z'offices abalina amasomero ekitabo kino mubeere nga mukifuna. Kirimu obugagga bungi obukwata ku lulimi n'obuwangwa bwaffe obw'okubeera Omuganda kwosa Omunnayuganda. Kale kino ky'ekitabo kya Muzeeyi Magala akyetaaga nkonaako obeere nga osobola okukifuna. Kale kyekyo ekitabo kyaffe nkusaba nti kinoonyeeko. Tukyali ku Fiona Nakayiza muto wa senior woman Irene Nakito eyafiira mu kabenje akatwala Salongo Hamani Semakula basudde. Nkugambye nti yafa nga wayiseewo ennaku 9. Yafa nga 2 omwezi ogw'omukaaga 1997. Kale Fiona Nakayiza mu bumpimpi. Fiona Nakayiza azaalibwa abagenzi Joseph Kawoya omuzirangeye n'omukyala omusoga Nabonso Maria. Nabonso Maria yali avaali eiganga kati gwe amanyi Kaliro Road ng'ogemyawo va ku gundi ku kiyitirirwa ekya Railway awo we yali azaalibwa oyo omugenzi Nabonso maama wa senior woman Irene Nakito, Fiona Nakayiza, waliwo Rose Nakasujja, Elias Safu Kibirige, waliwo no Jessica Nakalembe eyali mukyala wa Rose wa Bisegerwa onanyini Happyland oba C&C Big Bakati. Then mwalimu n'oyo Patrick Bafiira wala Kawoya. Kale bebo abamu kwabo bazaalibwa nabo nkugambye nti yazaalibwa mu mwaka gwa 1974 yafiira ku myaka 23 nga yafa accident gye yafuna ne Hamani Semakula basudde kwosa n'abalala. Emmotoka gye yalimu baalimu abantu 13 nga abamu kwabo abe yali nabo mu kabenje mwalimu Salongo Hamani Semakula basudde ye yafiirawo Mbulaga era ye oluvannyuma yalabibwa oluvannyuma nga motoka yali mutuulidde oba emuguddeko. Mwalimu baawe
ebba wa Fiona Nakayiza, Fred Mbalire Kateteyi, ne mubeeramu Sylvester Busuulwa, mwalimu Dilisa, ne mubeeramu Thomas Batenda Serunjogi, ne mubeeramu Semwanga, mwalimu Saalongo omulala, ne mubeeramu Kamya, ne mubeeramu Charles Sebunya, ne mubeeramu Reste Nabukalu. Reste Nabukalu oyo yali mwanyina wa Saalongo Hamani Semakula Basudde. Kitegeeza mu mmotoka eno mwalimu abafamire baali abantu basatu: Saalongo Hamani Semakula Basudde, Thomas Batenda Serunjogi, nono Reste Nabukalu. Reste Nabukalu yali aleze omwana Nakinga Victor. Baali abantu bana kubanga ne Nakinga Victor kati mukazi akuze, yali wa myaka 3. Oyo ye muwala wa Jane Basirika. Era ye Jane Basirika nti Saalongo yali atadde atambule n'abantu be abakyala be bombi, naye Aisha Nakitto ye teyasobola. Then ono ye Jane Basirika yawaayo omwana. Ne mugundi Mwebe, Saalongo Lawrence Mwebe yali ateekeddwa okubeera naye yalimwe ekisujjasujja, teyasobola kubeera nga atambula mu lugendo olwo. Kale bw'atyo bano ne beesa mu ddene, basimbula ku ssaawa emu okubeera nga boolekera Masaka. Jjukira baali bagenda okugonjoola obutakkaanya obwaliwo wakati wa Saalongo Hamani Semakula Basudde ne mutewe Thomas Batenda Serunjogi, kwosa okubeera nga bagenda e Bubondo banjulire bakadde emmotoka Saalongo Hamani gye yali ayingizaawo, nga muno mwe mwali n'okutwalira muzeeyi Saalongo Eriakiza Katende eddagala kubanga yali asulirira. Era abantu we baawulira nti Basudde afudde baali balowooza nti abaabise bawubiddwa nti yali Eriakiza Katende ye yali awummudde obulamu obw'ensi eno. Kale bwe gutyo embeera bwetyo bwe yali, naye nga basookera ku Happyland ne beeyongerayo we batyo. Olugendo lwabwe bayimirirako awo e Lukaya nga Fiona Nakayiza ye yaleeta okubeera nga bayimiriramu olw'ensonga nti aba Zebra Associated Singers baali bakoledde mu kifo ekyo eky'e Lukaya. Kati Zebra Associated Singers omukyala senior woman Irene Nakitto yali muganda w'ono. Kale ono yasaba agenda abuuzeeko ku abakumbe amusiibula oba amulabako omulundi ogusemba. Waagenda yalwayo nekiwaliriza Saalongo okubeera nga agenda alabe ki ogubadde ono nga tavaayo, so nga balina okubeera nga beeyongerayo. Era bw'atyo yayingira. Embeera eyali munda teyali nnungi nga wekyogerebwa okusinziira kw'abo abaaliwo, timwalimu embeera ey'akacyankalano wakati w'abakulu n'abakulu, naye oluvannyuma omukulu Saalongo yavaayo n'adda mu nzirusi n'agikwata n'atandika okubeera nga beeyongerayo. Oyo oluvannyuma lw'eddakiika 15 amawulire gaali gatandise okusaasaana nti waliwo akabenje akagudde e Kabaale Bugonzi, era bagenda okizuula oluvannyuma nga yali Saalongo Hamani Semakula Basudde n'abakabuladda be baali bafunye obuzibu buno. Kale bw'atyo yoyo omukyala gwe nkutuusaako omukyala Fiona Nakayiza olunaku olwaleero giweze emyaka 28 bukyanga tugendako. Fiona Nakayiza yafiira ku myaka emito ddala, yalina ekitone ekyenjawulo. Noonyaako ku nnyimba ez'omukyala ono gwe atazirina osobola okubeera nga ontuukirira n'ofuna ennyimba ezo. Weweesitula nojja oluyimba nduteerako nusu 5, ntandikira ku nnyimba za 15. Wano ku WhatsApp nduteerako nusu 10, ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa eyeetaaga ebiziika n'ebintu ebirala, naawe osobola okubeera nga ontuukirira. Kale programu eno ngiweerezaako buli oyo agoberera ebintu bino byenkola, oyo gwenumya omutima nga alaba sina kyentaddeyo, oyo eyeerekereza ku data we, eyeerekereza ku kasente ke n'agamba nti mwami muzungu beera. Ba sponsors bange bonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tulina Kikaya College School, Kikaya College and Vocational School bali Bulenga, ne tubeera ne St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono, ne tubeera ne New Subs Fashions abo bali ku Sunset Arcade, ne tubeera ne
Amas Closet for Tops and More abo bali ku Ham Shopping Grounds Block D edduuka 252 abo osobola okubeera ng'ofunawo ebyokwambala Be Easy Hotel and Bar abo bali Nsago abo bali ku byakulya byakunywa na kusanyuka gendayo obeerenga osobola okufuna ekifo ky'owuumuliramu Twina Plan B Records Twinex International kale naawe yeetaaga okubeera nga alanga naffe nkusaba nti jangu obeerenga otuwa akalangoko yengeri yemu joyinza okubeera nga sponsoringa emirimu oba osupportinga emirimu Muzungu David gyakutuusaako kubanga ebintu bino bya bbeeyi jangu tuteeseganye ku kalango naye kajja kutwalako akasente akawerako naye ate era sike kangi compared to TV ne radio stations ze batwala kubanga TV okugenda y'akalango seconds 15 kisinza ku Media House naye abasinga bakagala obukadde 3 omwezi n'okweyongerayo waliwo n'ab'ekumi kisinza ku maanyi ga Media House kati nze wenkugamba ze n'abankugambye oba ze nkolerera abantu bano ndowooza sigondi ekirungi ky'ebintu bino nti social media ekula with time social media kati akalango kano wemba nkataddeyo okutuusa kyano yange weerivaawo akalango kalisigala weekali bw'oba olumu oliba wasiibula dda nga wava ne mu bizinensi obulamu wakyusa ekifo naye akalangoko kalisigala nga katambula naye nga nkukubiriza nti ekitabo kya omukulu wange muzeeyi waffe abaganda abasuukulumu mu myaka 2024 ekya muzeeyi Magala wekiri osobola okubeera nga okifuna wano ku emboozi y'akadongo kamu Music Library and History Center ekitabo kino kigula emitwalo 10 tusokola ne delivery kale oteekako sente zo n'ofuna ekitabo kyo kale bwe tutyo tubadde tuli ku mukyala Fiona Nakayiza eyali omuzanyi mu kibiina kya Kabuladda Professional Singers yali muzanyi yali muyimbi yali muzinyi era yali mpaji Luwaga mu kibiina ekyo noono yali tano nnyo wa Salongo Haman Semakula basudde naye nga ennyimba ze osobola ozinoonyako ewange ku emboozi y'akadongo kamu Music Library and History Center naye kugamba nti osobola okubeera nga ogendako ku platforms ez'enjawulo YouTube Facebook, TikTok, search engines n'onoonya ennyimba ezo kati ezikubuze zezo zojja nompa kati baganda bange era nsaba naffe abalala oli ajja munnange muzungu tayito y'oluyimba luno bagiyita bati ekitegeeza toliwo okumpagira tuyige okubeera nga twewagira era nze abasinga kati bamanyi abasinga abantegedde bamanyi ntera nnyo okubuuza okola mulimo ki oba oli awo nenkuyisaamu akasimu nti munnange ndina kino kyeneetaaga nimba nga nsobola okuwagira emikwano gino tugikole nga buli omu alina kyagasa munne so si kubeeraawo nga ofunamu bufunyi mu muntu then wemba nkuwadde link nkusaba naawe weerekereze link zino olabe ebintu ebyo kyentaddeyo olwo ojja obuuze naye abasinga tebatwala na budde kubeera nga bagira ki balaba ebintu bino kale muntu wange wetutyo wetubadde myaka 28 nga mu mukwano gwaffe Fiona Nakayiza obudde buno yandibadde aweza emyaka 5 ogumu yandibadde atwaliriza munange yatugendako ku myaka emito ddala emyaka 23 ono nno ne John Mabirizi bagendera ku myaka gyekimu nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Abaana njagala nnyo abaana kakati nze mbadde ngamba bwetambuddeko mu malwaliro agatali gamu munange buli wetuuka bakantema butemi bagamba mbu bagamba tituli balwadde tuli balwadde obangambye wangi nawe mwana gwe olobera akajanja ng'akanyugo ensi ejja kuyiga leeta akajanja nawe awo nga sikutegedde bulungi lwovisa kati kyogamba ogenda wammwe lwovisa ono omwana
byonna byandibaddewo abakyala mwandilobye n'obulwadde bwandifulumye n'okufa twandikkiriza naye amabujje